Ulozo mulaba bamutumukwata koni. Namukwata nagera mulengera mutalo Kongo ulabayo nechi kino onuka mujjukiza ojukira pastor bujingo yatugamba wulira onojukira pastor bujingo bulya kusuti nagamba muhozi musajja twali eri Kongo akuba bayekera mu mulwa no mwekala kasana ready namana akomaona atugamba mutamivu nange nywa mu bujingo ne mulalu bujingo munkusere bujingo azino moloke to speak about mwenge oli musumba anyogogerako omwenge nange ngunywa ebintu ebimu mwekuba emipiira nedda oyagalengeza musajja akatonda innyo ate musajja wakatonda musajja sale yakamulali yaki asoka kisingibikira abatalishadi ante bakyaliwo gwa ebyambiyo kyabiwulira bakwata sajiri omanyi kinga baba nyirire bafoundinga sajiri kale tuveeyo tukomyewo nanga ate gwe wetaaga kukuba nedda bakwata ba suspects babakwata mubirundeka okubera suspect bicheza anti bose ebintu ebityo ebigezaako kuleeta emirembe mu nsi biba funded okisegera nobote weri agenze wano mu lukiiko olwa Commonwealth e Singapore bana abasajja bamala kulaba nti ground eri etyo okusobola okuwamba bafandinga omusajja namugamba ngali mukuba meza yekala akafeekala zanga omuntu omukuba singo tulekali ntalina nakuddayo waabwe abaana bano babakutte babateeka eruzira bagenda kudda ennaku z'omwezi 12 guno omwezi ogw'omwenda bavunaanibwa omusango ogw'okwefuula ekitagasa neze nagambye oludde ensi Uganda yatufuula dde ekitagasa. Export TV to the world. Mbalamusizaako nnyo mwenna mikwano gyaffe abali ku Export TV. Tuli ku YouTube, tuli ku TikTok, tuli ku Facebook, Instagram ne Twitter. Ngenda kusaba oba otulabe ku YouTube nga gwe mulundi gwo gusoose olw'emboozi zaffe ennyuvu. Genda ku buli mutimbagano buli hando tekamu Expo. Lwakuba bamu Expo muwandikirako yaki it is XPO Export TV nga tutambule namba zaffe weziryango inakyo yagala tugamba onyize nnyo yagala kuvuma either oba bano kube namba y'essimu onvume omalirize ogenda onnyuke. So ne leero tukomyewo nze omwana Soda ndine mukwano gwange agenda kwogera amannya ge n'oli ayogera amannya ge then mbanjulire ekituleso olunaku olwaleero nga kakawedde yakalimi kewoze tusimbule buli omu atuwe idea yo kusinzira ku bigenda maaso mu ggwanga. Ntandikiddewo oli mwannyinaze amanya n'eddoboozi Viola promoter. Oli promoter bulijjo gende promoting enkudi promoter mmoja siri wa bulijjo nga bolowooza gwe atambuza enkudi himbito y'amagezi ono yagitwala paka London siona simbula muganda ngono tumuveeko amanya nze Julius Caesar kya bbeeyi nga bulijjo aka omunkusere baleze bulande otogireka wamata wangambe nti omunkusere lerinya tewalitegedde njagala mbagitezeeko mikwano gyange awo abali awo ku Station Plaza Mzee Vincent Yokano Mubatiza Bolayani Michael mwenna musawo nkutumidde Lero tojja mutumira nnyo anyway bibangawo mu Uganda yensi yaffe tuli ku Ubuntu Hotel nungi nnyo ya mulembe nnyo naye ne bwogituukako olabira ddala nga ssente zo wozitadde weewo kifo kirabika bulungi balina customer care nungi nnyo ebintu byabwe service yaabwe eri executive nnyo osobola bookinga ng'oli bweru w'eggwanga n'ojja n'osula busuzi mu ggwanga latu Uganda waliwo emmere nnungi mwabakola parties ez'enjawulo mukola meetings zonna jangu wano njagala kukola mbaga simanyi ngenda tekawo reception simanyi bino okukyaza abagole biki byonna wano enamba zaabwe weziryawo wansi bakubireko oba jangu direct bakola 24 hours Ubuntu esangibwa Lugala abawala mwabalabye abajjeyo nyunyu ne nyashi ensi wetuuse etabuse kye bakoze osobola kikola singa mbanyi n'ensonga lwaki nkikola anti kati olwedde kye baliko nayo kikukosa kuba nalabye nga beewandiseko kitezi abantu b'ekitezi bafune obugundi omusolo biki corruption enguzi tebikukosa binkosa naye binkosezza bitya olinda bimale kutuuka mu bulago byo olwedde byantuukako dda ojja odi amabeere n'akabino nawano wentudde olwedde era bintuuseeko osanze corruption tojjamu olugoye n'osimbula embira mbuuza ntya mulimu ebintu ebitunyigiriza nga tebikunyigiriza nti bikutteko bwe biti wabula boda gye badde ogenda okulinnya 13,000 nomaliriza nga olinnye yakakaaga olw'amafuta ate nga n'enguudo mwe bakuyisa ebinnya mu ebiri
obonfuna bulungi akuvuga teyafunye sabuni amala jacket yewunya obonfuna bulungi abatambula wa polisi namugobo wa traffic amusuna akasente nakwisa mu nfufu kajja twakozeemu ebirije akunyigiriza nene ye kawungezi gye biggwera agenda kuba ayinamu ebirije omusajja amuyimiza mugezi zireete wano ate nga alina ziwayo kapikisikake olusi kalooni alina okukasasula takisobola mugenda kusanga abantu nga beetuze naye gwe ojjayo ddi amabeere n'akabina ebweru ogende ku street nga bannyinaffe bano kye baakoze naawe olaga obutali nyinza okuba sinnafuna mpushinga ng'amaanyi sinaba gafuna buwoomu okwekalakasa olina sooka bapushi tebazza omwomu ebintu ebimu olabaye zino protects ezinga zetulaba ziri funded ani azifanding zirina abazifandinga bano abaana tebakoze kintu ku lwa bulumi bwa nsi yaabwe nga babadde bawugana ebigambo save the future bano abaana bayivu kati nagwe nalabyeko no ye praise asoma na bwalooya is a law student okitegera amangu ago abamaze bakwata baba paradinga wali mu kooti y'omulamuzi wali ku Buganda Road ne looya wabwajjirawo Buganda Road si omulamuzi atutulawo kayiza nyumira nnyo omulamuzi gwensinga okumanyawo gwe sirera bamuyita Kamasanyo Gladys Kamasanyo kimulinamu ensonga zemwatukako oyo mukazi yampisa bubi badde maye bulungi nnyo nti oyo Gladys Kamasanyo yampisa bubi nti sinnafuna founding ono kyabadde agamba nti balina bakola ki omuntu ogwekalakasa amala kusaamusa akunnyonnyola otegeere wambuuzizza ng'oyagala kola ki kumanya ebyo ground ziba nga ziri ready fertile mu buli nsi wabayo ezo demonstrations ziba funded baba bazifundinga mu Uganda ani ayinza funding ekikolwa ng'ekyo foreign bodies weziye zifunding ebintu ebityo ze zinyigirizibwa kali twaliko mu kaseera ka kalulu ka BSG kali ka 2016 kalulu wako waliwo kwekalakaso kwali bakuyitanga free my vote okitegeera nga ojja n'olujegere bakuwa olujegere ne kufuru ebisunzo ne babisigaza kati gwe n'osanga wali ekikondo oba omuti gw'amasannyalaze oba ebitaala bino ebyokukubo ne weesiba okwo ku lujegere ne bakuwadde ne kufuru n'oginyiga ebisunzo gye yasigwa obiina nga okuleekaana free my vote free my vote free my vote paka polisi wejja kati polisi yakujjangawo etyango nga bajja n'ebisala obonna obudde polisi wetwala okujja okusala waliwo bannamuli kati gayiyampitana ngamba tukuwa akakadde mujje tuwawo akakadde era mukwano gwange yali akola ku secretariat bamuyita erinnya sijja lyogera yagamba diru weeri bagaba akakadde secretariat yaki aho nenajja nankumbi FDC opposition erina sente bwezityo zewaabaana bigaga kati gavumenti yebasasula yesasula bana esasula opposition ne gavumenti esasula mwekalakase wano bekalakasa bagundi muleka kuongasa kosokolindeko ojjukira bekalakasa ne bagenda ku kitebe kya East Africa ekya gundi United European Union olwokuba bali bagana eno pipeline ey'amafuta nga gavumenti yebasponsorinze bekalakase okitegeera gavumenti yasponsoringa bekalakasa era bajja wali mu kwekalakasa nga polisi weri ebatunuulidde tebakubako abalala ng'ebakuba oba bafollowinga kati leero mpise ku Parliament Avenue olaba leero mbadde ngenda ku UBC mpise ku Parliament Avenue oluvannyuma lunaku lwajja bano kwekalakasa nga bali bukunya bayiyewo amagye polisi eri wali nnyingi nnyo weti ebimotoka weebiri omuzayi watwagala budget olwo eri efulu wali ku Nile Avenue wonna ku Serene eriko balikodonize ofuliko amagye ne polisi lwabawala basatu bokka bati anti kati bamanya abalala bajja oba bakimanyi banyi ebitambula 3 girls like this bali be babadde ntandikwa kati zero babadde abalala bajja era bafunye details nti waliwo abalala bajja okitegeera kati awo naku National Theatre wonna wano oliwo ebimotoka babigere bokabako bebayitawo mpozi ne motoka za gavumenti namba myufu na bebakiza okuyitawo bebo bokabako bamanyi nti kati tumumanyi zo first tuzimanyi ID tuzimanyi oba either ayingira wali ku Ministry ya Internal Affairs waliwo amakomera waliwo Land Office ne bana abagundi abamakomera omunkusere toyitawo omunkusere oyisaawo kigere oba nakamotokako akina wish semanya nuwa nga teri akumanyi siyenta okyuka bukyusedde emmotoka ezitawo zokka zezinenene ate nga namba myufu sizina emmotoka zosobola n'okwoleza mu bintu kati babimanyi
Osegeera Bw'abaana ba Biwichi kati wawulira wano bamaze okugira wano okukola kinga balangira Spire nti yali decente Spire Katyuni nti babawe emitwalo gyali simanya 10 oba 2 okuorganizinga okitegera okuorganizinga ezo demonstrations so ziba funded si wano wokka tebagezaako kugamba Smart Foreign Agency bebagezaako okuyingira gavumenti ne bano wenyininyini mu gavumenti wano tulina bintu bitubadde nga tufandinga ebyokwekalakasa mu nsi ezimu kati nze kyensobola okwogerako olina facts omanyi twava mu njwanjwa facts weziri nga Uganda efandinga okwekalakasa mu nsi ezimu kati nge South Africa mu apartheid baba ne training grounds wano Obote yaba training grounds ba ono Mandela ne bajja wano ne batrainingirako ne wano nga baddayo okudifa okwerwanako South Africa obadde ki Mandela Nelson Madiba wano Uganda mba mutu muyite tutya Mpimpi yafuka mpimpi bane yabali amurukwe mpimpi byebiki mpimpi ye muntu omuli wenkwe mpimpi kya Luganda kya Luzulu Mandela mpimpi ati yali alukwe ati olutalo lumala okugula apartheid bamaze okugoba abazungu basubira nti bagenda kubakola bye babadde babakola revenge okitegeera ekyo buli muki yali asuubira bano bawini Mandela bonna bakwatanga abantu abandi babali amurukwe nga baboocha babateekako n'ebipiira bano abalwanisa apartheid baali baagala bwe kiggwa byabadde babakola omuzungu kati Mandela gyagamba preaching reconciliation esobola kugoba abantu nga bagende inamini bye yakola ogoba abayindi yalaba nti wagoba abayindi abazungu bagende ensi egenda kuba mu matiga okitegeera abazungu abaddugavu tebakyagala bali besunza olunaku lwayiriba mirundi lwe yayogerangako ng'omuzungu ayita wanadduka tebalukombako okitegeera era basafaka tebamwagala yabalyamu nnyo olukwe nga bamulabanga gundi biri eno fati musinza singa olaba gundi Lucky Dube nti wali mu South Africa bayi tebamulabawo ng'ali eno bweru nga kya bulijjo nti omuzira tamanyiwa waabwe gyazaalwa nga mutamanyi Bebekulu nti muzira naye ng'ebweru yayimba ne ku birthday ya Mandela nakugaana okuleeta wano nga tunyumya emboozi z'abayivu nitemu abasajja aba PCB sima PCB sebo omuntu aba akola physics chemistry ne biology sebo ye combination nakuba ndongo nze ndi out of mbozi akoza gari gankubulye aba abimanyo yakenda pa kugeza abantu ezimu ku combination esingo kubengo wabebe twatuseyo ddi ono amvuza nteke ono batwadde example nti Lucky Phillips Dube eriye wabwe teyali muzira nange nemwe ekyokulabirako nti number 1 East and Central Africa mu Uganda Rasta Tata Hendrix Bawazuwena Kireme Big Size the first presidential advisor the conqueror of the struggle Bebekulu nani other than Salim Musa Moses naye gobe kwati amaloda nga yefude kalekeza ebintu ebityo ebigezako kuleeta emirembe mu nsi biba funded okitegeera n'Obote weri agenze wano mu lukiiko olwa Commonwealth e Singapore bano abasajja bamala kulaba nti ground eri etya okusobola okuwamba bafandinga omusajja namugamba ngali mukuba meza yekalakazekala zanga omuntu mukuba singo tulekane tagenda nakuddayo waabwe ngeno kijambia yakazedde yakawunzisedde eno ngomusajja yakubye dda ate munne mukugenda yali afirinze ne ku lugambo tebayinza okumpamba nayita Amini nabyegamba nze si yali akulira amajja ag'okuntikko Amini si yali adumira amajje oshigera ngamaze n'omweyambisa wano mu nkaga okulumba olubiri Amini najja yes namuga mukama wange bakulimba abasajja bankonjera bali mbagala kundetera bizibu sinagala kuwamba oyine myaka bakakana oshigera atukeri akube meza abayizungu abagate mujja kutumanyira biki sigira mugamba naye gwa singo tuleka n'okutaddayo wammwe naye nga bo bakitegedde dda network yatambudde dda yakoze dda yawunzisa n'amuteekamu akasimu lyeno teri kikyo Obote we yadde atuukira Tanzania oba agira gwe yakoma Kenya yagira Kenya Airways kati akola dibu waliwo gunankani gwe yakola Tanzania okujja okuyekera kati ntabimanyi Obote yeegatta agende Tanzania ne bakola ne Museveni yalwanirako Obote okujja ofudisa gavumenti ya Amin anti kati olaba mapati tu Obote ya sponsoringa Museveni n'okusoma Museveni bagende Tanzania okusoma University Dar es Salaam kati waliwo already movements zaliwo mu Africa ebiseera ebyo walinawo Frelimo wali mu Mozambique president wa yasooka ali wa Mitani Samora
Samora Mako yasooka okitegera kati Museveni nga Dar es Salaam basoma bekalakasa ku university ne bateeka government ku nninga abaana ba university bamanyi bekalakasa ku university alimba naye yasoma Museveni ave eno ng'agala kukola amateeka yatikirwa lwakuba Museveni teyeerabisa talinga yagenda n'asoma political science yali agala bwalo oyo tuuka eri ng'abuligetize yafuna nnafu nnyo nga takkirizibwa yalina muyizi naye nga tali registered ku university ng'ali awo omukusire bano abayitamu obuyisi kati bekalakasa ono Nyerere amugamba naye kati gwe asinga n'okwekalakasa namwe gwe asinga n'okwekalakasa tolina munnansi you are not a citizen here ate wekalakasa namugamba yes kayimirira mulambala ne kagamba president ne kamugamba yes I might be not a citizen but I'm a Pan-African. Yes. Kubera balina ekibiina kye batandikawo ekirwanisa enfuga z'abadikiteta he may not be a citizen here in Tanzania but I'm a Pan-African. Nyerere n'akubira obote namugamba ono mwana mugezi nnyo njalo omwana omulimu ng'avulira Museveni lwava n'agenda ate eri Mozambique nayi gukube mundu bwe yakoma wano obote n'amuwa okubera ng'akola mu ofisi y'obote kati Museveni wafunirawo omukisa okuba nti asobola okulaba abasajja abasobola okuplotinga ku against government y'obote ne bamugamba naye kati gwe gy'ova ovaludda wa nti nze nva yiri eri musajja mulala abasajja abanyankole balinga olaba abakalamujja nga tebena wabe babeera wankalakkalira era n'ekibiina kyo okutandika kyasooka munya abantu ab'omu Western Uganda batambula butambuzi tebalina wabe wankalakkalira ne bamugamba tuyambe ose tolinga abantu abo okitegeera kati Museveni yawandiika magi ye bamugamba tuyambe ose tolinga kuba wamanyi webe wammwe tuyambe base tolinga bawandiike obe mwankole baji balina nga tebateredde they were nomads batambula ne wali ngabula abakalamujja n'ente zaabwe yawandiikamu majege yatandika nago okulwana n'olutalo okujjako atamiini nga minya z'okuwamba so bino betubali tukugamba nti zino protests zonna zezisinga ziba funded anti kati olaba walosobola genda weekalakase nga tolina kikubagudde nnyo kikwatako ki Julius waliwo kaliko ogambye nti omwalo omu yakenkuka amateeka omuntu bw'osoma amateeka omanya nnyo eddembe ly'obwebwange eby'obuntu osobola okufuna ekikwekalakaliza for example ekimu ekisumbwa ku mukadde waffe Male Mabirizi kumanya nnyo mateeka Mabirizi munkuseere naawe Male mu mateeka ekyo kyokka ky'oyogedde asobola okugyamu ssente Mabirizi munkuseere osobola oya ate yali mugezi nnyo yafuna 25 ku gundi ku senior 6 nze nafuna 23 wasoma gundi ki andi ogande yafuna 25 ku senior 6 nze nafuna 23 head stock entrepreneurship history economics divinity nenga asoma by'abakazi nyingi kali Mabirizi yasoma ki ya panado byasoma bye nasoma nego tolino Mabirizi not a lawyer nawe Mabirizi broker is not a lawyer seba ina ne gundi ne company number Mabirizi ze broker is not a lawyer asoya kwiminya mu court nawe za musango abe bano bagenda tusibiza bwere kuba Male Mabirizi waba wabira kubayogedde na wabira ne yakyaziza Mabirizi akwata omusango n'amanya kati Mabirizi musajja mugezi alinganze okitegeera amanya nti kwate wano waliwo omusango ngende nguwaabe nafuna abaguwoza tasobola genda ayimirira mu kkooti Mabirizi kuba kati omusango gwa running obudde buno omusango gwa running obudde buno eno gwe gwa University Cavendish awangula emisango mingi nnyo mingi n'omulamuzi Sekaana yamusiba kumulebula kyekulaga nti nze njogera ebituufu ku looya kuba mutya yasoma ne si looya n'obudde buno omusango gwalina gwa Cavendish University okutikkira Bobi Wine mu mankwetu ye asobola ogenda n'awaaba era asobola kulinnya mu kkooti awoze alina n'omusango mulala gwatambuza Bobi Wine yafuna basari emakerere ng'emyaka giri wansi ankati emisango gyonna gyawa alina n'omusango omulala Bobi Wine bamubuusa ekibiina ekimu nga mugezi nnyo gwani gwe babuusa ekibiina ffenna ffe batubuusa alina n'emisango yalabako pulezidenti Yoweri ng'avuga n'asaba ku pamiti ye eriwo okwata otya enkata nga tolina pamiti anti ati kyekyo asobola okulaba ebituli ebiriwo n'awaabira muhozi nkuwa emisango nange nsobola okuwabira muhozi omuhozi si munnayuganda olwazi mu Tanzania yeye yakyeyogera bamuzalira Tanzania of course bokiri abaana bamusajja basinga bonna yabazaalira anti waliwo wano olutalo mwabasuubira
kyonna kye kiri baliwo mu olutalo kyonna kye kiri omukazi n'azaalira abaana be muliriza kyonna kye kiri oba lutalo n'abazza wano olwaddamu n'abatwala Kenya ne oba weeruli oba teruliiwo kasoba nga tozaaliddwa wano alina endagamuntu yakikumpanya si munnayuganda oba nga tozaaliddwa wano etteeka lirikkirira oba yala kwezimba okuba pulezidenti olina kuba munnayuganda by birth not by neutralization not by Muhoozi takkirizibwa linnya ku vote kuba bano aba Piero oyu tugenda bakuba bukuyimika on records Muhoozi yazaalibwawo Muhoozi mu Tanzania yes takkirizibwa mu mateeka Tanzania naye bajja mwego mugaana naye jeno waffe nga tuba tumufiiriddwa nnyo ku birungi byakoledde eggwanga lino Muhoozi sooka onnoonye olaba olwo oluguudo olwoyiseeko olwa northern so baalukwasa majjo lutereeza Muhoozi omanye empisa zaalese mu Muhoozi annoonye tukole ku tteeka eryo ate teri baazirya naye yazitusa ne zikola ng'omanye abaana abafuye ebidde ne banyumirwa nti yali alina okukola kyali ateekeddwa okukola mu ssente era ezaffe Muhoozi yene teri abazirire naye yazikola Muhoozi yakola kuba bingi byakoze nagendako ku ministry ya defense amagye galina discipline ebintu byakyuka nagenda nga wakyaliyo oli yaliyo mbaddi mukola ki ekyo ekyo mukola ki Muhoozi akoze asobola okukola nga president ye CDF obudde buno bwe tulinawo naye Muhoozi ebisinga bikola lwa nsonga alina backup ya taata ndasobola n'okusalawo nga tabuzizana ku muzeeyi we ekisali ku mbadi otegeera mbadi buli kimu kyolina okugamba okukola olina osooka ne weebuuza ku muzeeyi takoze linda kati kankubuza ekibuuzo oba ne muwalawo oba ne muwalawo sibiwulira tobinkaka takukaka Muhoozi naffe Muhoozi tetumwagala gamba gwe naffe naawe tomwagala nze jeno wagwa wendigwa jeno Muhoozi tetumwagala naye genda alina byasobodde okukola nyambukawo ku Georgina Muhoozi omulaba bamutuma okukwata kkoni namukwata jita ne saati nagenda mulengera mulutalo Kongo ulabayo nekiraki kino ono kamujjukize ojjukira pasita Bujingo bwe yatugamba wulira ono ojjukira pasita Bujingo yabulira ku studio n'agamba Muhoozi musajja atwali eri Kongo akuba bayeekera mu muli wano mwekarakasa na lwe namala n'akomawo n'atugamba mutamiivu nange nywa mu Bujingo ne mulalu Bujingo mukuseere Bujingo azino omolokeyo to speak about mwenge oli musumba ani ogwogerako omwenge nange ngunywa ebintu ebimu nedda mwekuba emipiira nedda oyagalengeza musajja wa Katonda nnyo ate musajja wa Katonda akusindikira essaala ya Kamulali yaki asooka kisingibikira abatta Richard gavumenti gyalimu eine emundu eine mamba atekwatanga yatta Richard tanamuvaamu tekuli yadde owacapati gwe bakwata amasasi naye neyawulira nga gavuga bamukwata neyawulira nga gavuga bamukwata naye nga ali mitanga bina newe bagambwera nagawulidde nabazze muli babi nnyo mulina ebintu bye mulina okwogerako ebigasa abantu mulina ebintu byogerako nga tebigasa n'abantu Richard tagasa bantu muliriza bulungi oŋŋambye omukulu akoze enguudo ku ssente zaffe muliriza ku ssente zaffe nawano wooli oli mu kumuwa ssente onywedde akasoda kituufuwuliriza bulungi ekyakugamba kiri kino nti eri waliwo abaddewo ne bazirya kati abaana beekalakasa match to parliament olwa corruption sente weziye zikola ne tezikolwa bakola nnyo amateeka bagayina balina empisa era bali mu gavumenti yabikimbe bakikola lwaki tebannaba kutuleetera abantu ku suwaani batta abantu anti bakyaliwo gwe ebigambiyo kyabiwulira bakwata Ssegirinya omanyi ki nga bo banyirire befaawundinga kale tuveeyo eyo tukomyewo bannanga ate gwe weetaaga kukuba nedda bakwata basuspects babakwata okubeera suspect tegeeza nti gwose mbiganye you are innocent until proven guilty bakwata Bassegirinya ne babata nga si bebbo katukole bwetu kati abatuufu baliwa abatuufu mubanja baki muwagaza Chidda walime eyayingira nakonkona n'agamba engatto mugenda kumvumya abaana abalaba bakambe President Museveni yaleeta omukazi oli tugojjukira obulungi n'atunyumiza stori ya Chidda walime yajja okuliya ebintu nga jo az'okudikina kyagwa az'okudikina n'amugamba sooka oyamba onaabe ebigatto toddugaze suuka zange onzize kurepinga ate ongamba nsooka ennaabe ebigere olaba ebintu ebimu bamututwalanga baddogo mutulekemu kati tukomewo ku ishu y'abaana bano abaana bano babakutte ne babateeka eruzira bagenda kudda ennaku z'omwezi 12 guno omwezi ogw'omwenda bavunaanibwa omusango ogw'okwefuula ekitagasa naye nze nagambye olidde gadde ensi Uganda yatufuuladde ekitagasa
ensa tukolako emikolo nga mubawolereza mbu bakola mujja kubakuba nedda mujja ensi noweba ekyuse gwe osobola okisiga ekifaananyi ekirungi nogaa sijja laga bwerere bwange okimanyi nti nsobola okuba nga nyina ebinyigiriza nga ono bwe yagambye nti waliwo yafawunda nga sinnalaba nga mpulira binyiga naye nga sinnafuna muntu aŋŋamba nti Viola tusitukire wamu owulira kati bwenfuna muntu aŋŋamba okusinziira ku bulumi bwemba nnyina nze kati kankuwe obulumi bwe nnyina experience gye nnyina gyenkolera mu ndongo nti obulumi tulina bungi obuliwa edda wagambanga omuyimbi wo nti ani nti David Lutalo nogenda nomugaa kakati munnange nyinayo kasho kange nemukkiriziganya nogenda ku kyalo nolaba polisi yayo kubanga yegenda okukuma yemanyi n'ekyalo kyayo nekugamba munayo ojja kuyiyayo emitwalo ameka 2 obaago saawa zino omala kugenda wa naggulu novaayo nodda ku kyalo ne bakulega miliyoni mmeka sina ku kyalo osooka n'okugenda ku YGP n'ogenda ku polisi etwala zonna process zisigala zinyigiriza omuntu wakiwo wansi kyokka ne basigala nga batugamba mbu tulwanira corporate nti Viola oba otimbye wano mukulu balunywa oba Abitex oba Balamu tategedda kuteeka wano olunaku nkole naawe ofuna olunaku olwa buli muntu asobola okukola ki okuganyulwamu corporate yatubula Viola oteeka wano Abitex n'ateeka wano ekola wa Nyamutolo takola ekola wa ebivulu ebyo basumbu yina mwe ekola wa Nyamutolo takola toyiza kuba na corporate ku kivulu oba monopoly ku kivulu nze kyemmanyi nga lwaki no kiriwo ekiti kati Bungereza linda kulinda soko linde ko laba kati Bungereza mudu yabadde wano nga gundi ali wanani smart dikivako ekyo ne poli no ekyo ne police solo kikola singa abawagizi baba ba rivals okitegera tulabe Bungereza ate ne competition eri olabe Bungereza jine mpira bwe jiba gisamba kati wali yasudde nesiwam no ebintu byesudde muntu lwakwamba temugenda kukitegeera tugenda kukitegeera tomanyi we bayitanga twategeka ebivu wuliriza bulungi tomanyi we bayitanga bakuba posta tomanyi we bayitanga bakuba baana tomanyi we basasula security tomanyi we baleeta mbwa tulikola era twakoze n'ekivulu wano ku gundi ku labonita kitubamba kati ne sente z'oteekamu toyina abantu bewakubidde essimu nti abaaye mujje okubya akalango ebeera lisiki n'ogamba kanteekemu walanze nobayita mujje anti walanze ne tolishuwa nti bagenda kukola ki kati ono bwakuteekako kitegeeza abantu mugenda bagabana kati ne levo gye tukoleramu teyenkana kati nkugereze kwani kuliripaze mabega bwabadde kuba kati alina enkudi w'amaanyi sisobola nze kutimba ano liripaze olulinga badde talina nkudi ninkwata David ne muteekano nga tuli mu same press nongamba nti fenna tugenda kuvaawo nga tuli basanyufu iyo corporate gye twatunonya tetuwagifuna mungamba mbuno mutukolera etiba copyright ate kati ze byankugamba twali mu meeting zaabyo baba promoter abafuna sente bafuna abatafuna tetwafuna abasiwa bakubwa safuna de chikulu bakubukadde bina bakubukadde bina njogera nti Katonda safuna de 10 bakubukadde era sawa yonna simwe mwali mutegese kyalenga extra baba yegaana mugamba lange business gyakola langa business gyokola fe tukuwadde platform langa business okumuwulire ono bamwa milioni muleka langa business gyokola ntunda amasimu Samsung, iPhone ne smartwatches obusaawa buti essaawa emu eriko enkoba 7 ogenda kunyirira mpaka kuwulira bubi ogenda kwetuga mpaka kutumala ozijjawa nze subula Dubai nate tukyatambula eri omuntu kusera asobola okugula Dubai n'asobola wali ate wali tukyatambula salya nze mpa sente Viola oba mpa ekigambo obadde ononyawo osabira kigambo okulemeza mpa sente oba mpa ekigambo nze nkute twatuuseyo dyeyo njagala kigambo nze nyina nanyini ye nyina ndabirira sokolayo bwendabika omunkusiire nze sidagana okola bingi neŋamba abenyiga akapesa twajeeko ng'okusula enjala asula mu kkomera alinga mutoolo ng'okulala endala mu nkomyo enewe tumaliriza abaana bano nze abaana bano nzikiriza kuba mu Uganda bangi abeekalakaasizza naye era tewali gundi evuddewo nnyo y'amaanyi results amba okulaga obwereere nakyo kiba kirina engeri gye kikkakkanyaamu naddala obutonde bwabwe
on a serious note kuba banja abekalakaza nga bali mu ngoye but tebalina kye bagayinize kifuna buli kintu ekibaawo wabaawo success zabali gesali nga twekalakasiza kati olaba nze nkugambye leero abasajja batidde bayiye mamba amaje wona ku parliament avenue okuvira ddala wano walinga Mateos paka wali ku ekyamuka ku ekizimbo okwalinga embassy ya Canada then wali ku KCC wano chikirya wali ku gundi ku ministry ya education education then wali paka ku National Theatre wonna bayiye wa maje eriyo nayo na ku Nile Avenue wona success towards the Ugandans anti kati olaba bana basige nabo batya kuba ekyo kyokka kyebakoze omanyi budget egenda ofuluma omuserezo omusolozi bazisaasana kituufu sente zisaasana okukodoninga ofa ekifo wekityo ne mu security kati batuyisizaamu bino batutaddemu bino ebyokulya semanya bomu zazze bomu semanya abatujju bafulumye abatujju bayingidde kati abasecurity nabo bagala sente kuziriiraawo tetumanyi how true it is naye kigasa bo not Ugandans yes nate kitugasa kati wabanga batuufu kigasa kyawo nga nedemberera okutambula vitiziyo ogireseeyo okimanyi twafuna alati mu 2010 nti abatujju bagenda tukuba abalusha baabwe batukuba abantu aba final za World Cup omanyi kinga bali founded nga baba nyinyi baba baleta bali bakoze balindako bali batuwaddeko example naye olanga oti ekintu ekinajja notasobola kikomya kizibu security kintu kibirene osobola otegeerera ekintu notakiziyiza yes no nedda munkuseratawo ogenda kuwutaawo sikubavuga speed security ekintu kinene nnyo abaliwa twebaza abasajja abali mu security okubasobola okwebaka bakoze eki balina bye bakoze wabasanga oli mwavu wabasa mu kubona abona ova ku mulimu notabamu na sente naye ndi mulamu sente bulamu bya gavumenti yebugaba sente masanyalaze gavumenti yebugaba sente masanyalaze so abazita currency irako gavumenti etuwa security kituufu nze nakugambako nkulonda kwa 2016 alinga nsuubule Kenya nga ngenda ole muntu okwatagana naye waliwo mpulanga njagala akirabayo temulwano mugamba ne mbawula olunadda kyoyinza okugwa nga nze kati gavumenti ino nginako ebizibu bingi nnyo naye ate ginako n'ebirungi wenjiweera tiiki okitegeera kati naddanga kiro nga basi kusuusa sawa gye tukutunuulidde mulezima bootula mbalaba naye odda kiro mwetegeze ffenna sawa nga 9 zobote tebatambulanga kiro tebatambulanga gera maaso ate tewali gyali batambuza gera maaso ebigere byalingawo naye nga tosobola bitambuza okusanga mu wabweru sawa kafi yaliwo batugamba kati wulira bali mukulwanyisa gavumenti aleka kunnyonnyole bino byonyumya ebya Museveni tewaliwo nalinza saaliwo gavumenti weyatandikira naye ndabyeko kati nawe byonyumya tukitwala nti wabirabako okunyumya nonsense gwe bakunyumiza ekizibu ekiriwo mu bannayuganda ekizibu ekiriwo tugenda kubanga abaana b'e Libya abaana b'e Libya beekalakaasa ne bajjaku gavumenti nga bagamba nti tulina emmotoka tufine we tuziparkinga ku university ne walemeramu olwali nedda si lwali these are the facts abaana abaasandika okwekalakasa bali ba university Libya ng'ensonga ze beekalakasa nti buli mwana alina emmotoka ku university kati gwe okumu akafaananyi gwe Uganda beekalakasa bijanjalo tebimala okigira owa Uganda okumu akafaananyi omwana ng'alina emmotoka ate ne yeekalakasa olaba tekisoboka kati bali bakukumidde mu mbeera embi nti tekisoboka tukole bwe tuti no tetutabula story eno weebaze gavumenti ya Museveni no nze gavumenti ebadde gamba nti security ebadde erina weekozeekoze ku yadde ng'ebadde tansate okuwunuuna okubiteeka omuntu oluyi security tugisimeko tokuba endongo ekiro totegeka endongo y'ekiro ekyo kiwakiwenga oba kigikakatako esobola okugaana ng'egaana ngaani kusasati yateeka endongo ne bagigaana kusasati yateeka endongo ne bagigaana teyiteeka polisi omanyi lwakikutte emikono gino omanyi lwakikutte emikono gino nkuwonya mpya tokyogere byekisiru kati gavumenti mbi gwe todifendinga gwe nungi gavumenti mbi naye era omulungi tabulako kamugu ogwawo watu n'omubi abaako womwetaagira kana kantu kali muki mazzi nywa mazzi gadde muki leero sikutegedde leero nga iwe bino ebintu biraka leero toli bulungi naye kintu ekituufu kiri nti basebo ne banyabo tulina challenges nyingi nga bannayuganda gavumenti bingi byeremeddwa okukola okitegeera tukkiriza
yes bingi ebiganiddwa kati byekoze biriwa byekoze baba gavumenti kati mukoze ki ononya woba defending ane tolaba sirabawo nze nkusomere baleta nuts ne baleta emyoga wali ogiriddeko ne baleta parish development model kati yeriwo kubyenda wafunako ki nze saafuna naye abalimi baafuna Ndozolabe ne baleta bafuna nga bagenda ku nnimiro y'omuntu alimye ennimiro y'obulungi ne baga tugenda kuwa emitwalo 2 tulegeka akapande kano tugambe nti ennimiro ya nadis ng'oli wadde obimanyi nobimanyi ne baleta gundi yabadde abawolereza wulira ne baleta gundi ki USE ne UPE wasomerako wakuwona nasomerako kuba RC kati kola bwoti nze nasoma mu ssomero lya gavumenti nsomero ki naye nga bantu masente anti bwera bwa maintenance bannayuganda bakuwa ekintu ekyobwerere fulo olagajjala naye bw'oteekamu akasente ofuba nnyo n'olaba nti no nze saagala nakutwala mwana mu ssomero lya gavumenti amasomero ga gavumenti gafuka gakusirwaza abaana njogera ekira kyebadde ajja kutuuka gavumenti egaba kondomu ez'obwerere lwakuba kuzikozesa bazikozesa bagamba wulira leka ntuse eddoboozi ly'abantu omukazi yangobesa akakondomu akamyufu ke baba bamwaka obwerere yambuza ako kuteeka mwani abazikozesa bagamba sayizi ekoze nnyo bale mwongere ku sayizi minene Ministry of Health mwongere ku sayizi y'obupiira ntono muuko muyomba butulika nze sibugula bagaba bugabe sibukwata ina mukazi wawe kali akantu mutokako kaki oyinza okukkiriza kakobwerere bakakuteeka obadde balayi balungi naye nga kyosobola okumanya baana bawala baneeno bavudde okwekalakasa ku nsonga zaabwe zebanjiza eri eggwanga poliisi nevaayo nebakwata bafuuse ekitakolaki n'ogwo omusango gufuuse gwa bulijjo ne bali bebakwata ku mulundi guli babateekako ekyo okwefuula ekitagasa mu community oyagala bakole ki be bakola amateeka be bagamenya kati bakole ki naye kati n'omulamuzi asindika abaana ngaabo mu mukomera neno z'abasirikale abasoose ne beegabanya si ebazza obukunya babafunirawo okumpulira kigambo batwalirawo wewatu bana abasirikale basoose kulyako byabwe mona zaali bukunya olirawa naye gwe oyagala nnyo okulya mona zaali bukunya omuntu eyekalakasiza omusala gwewakako byonna byonna n'ensujja bavuddewa bazze bali mu mmotoka baviiriddemu awo wamulabyeko Kampala Road nga atambula lwaki bamwekangidde wali yazijjidde mu mmotoka nga yambadde najjamu engoye nazeka mu ensujju ebeyo n'ebitalimu oti bagamba mbu biri planning nga mutandika mbu nererera gavumenti ekoze epange ebintu byabyo emalirize emale efire mu firimu zaabyo temutusumbuwanamu lwaki tetuvaano subscribinga kyeyalinga eno Export TV bana abakulu nja bakuleetera paka obaako gweyagala ofunga naye kanze endagiro nzirina enamba yo nongina neyooli ono wabeera mumanyi naye nga bambi atunda amasimu amalungi gwe nayagala okugula amasimu gonna agaliko oyagala Samsung kikaki ngamba nkulina oyagala iPhone kikaki iPhone 1 tulina nedda mukwana ebagiyita iPhone 11 Pro Max tulina buli simu yonna oyagala 14 oyagala 15 tuzirina nkubira bukubizi ku simu yange omwami yonagina ne wansi awo bagenda kugiteeka owakanamu bagenda gisaawo so mubeere bulungi katusinkane ayagala smart watches weziri ziconnectinga ku simu osobola okulisivingirako kuno akasimu konagamba hello how are you nga simu yo gitadde mu nsawo bwoti mugambe nti mukiwulidde ekintu ekyo kati gwe alina kasimanya akasimu kakanaye kakanywa musaayi zino essaawa zikolako gwolina kanywa musaayi buno bwamapeesa we bati kange gukabanjako takanywa musaayi kenjagala omugagga taba na nyambala anyway basaba ne bannyabo ffe tebetukoze abeka atujje tusinkana olundi bye see you Export TV to the world.